Kale mwebale nnyo genda maaso n'okutwegattako n'okutugoberera agange nze Waso Emmanuel. Road to 100,000 subscribers. Yes. Musubscribing, liking buli kimu. Ennaku zino ziri 8 ogwokusatu. Programs zino zikutusibwako bannaffe aba Beaver Organic Access Building. Omusawo omukuguyitayo ku Access Building yogereko naye. Ajja kubanga akolako ku nsonga z'ebyobulamu. Olunaku lwa leero engeri tuli mu mwezi gw'abakyala, tusazeewo tufokasinge ku mukyala be muyita ba superwoman. Era nga olwaleero nsazeewo nfokasinge kwoyo omukyala okuva mu industry gye tulimu, omukyala omukozi w'emikolo n'embaga, atubuuliremukko kuba twafuna kye bayita women emancipation. Bo ng'abakyala bakikoze batya okutuusa bwe kiri, era atubuulire ekimufudde okubeera successful mu media industry eno. Bangi tebagifunyemu naye asobodde okuba nga abeera bw'atya n'aba ng'asooka owninga edduuka eddene bwe riti nga lina ebintu ebiri worth millions of money. Ndi n'omukyala Jamila Nampeera. Nyanziza mulongo. Okay. Nsanyise nnyo kulabako. Amina. Nange bulijjo nkulabira ku mutimbagano. Okay. Nga nange bwe nkulaba ku TV. Ndi omu ku bagoberezi bo. Wow, neyanza nnyo. Bulidde ng'ogamba subscribing, olina olugendo lw'oyagala okutuukako so. Yes. Neesimye okubeera nga ndi omu ku abo. Amina. Weebale kuweereza ggwanga. Okay. Weebale nnyo, weebalire eddala omulimu nze ng'omuntu ngusiima. Naye kyensuubira nti n'abalala basiima nnyo. Bangi basiima. Bangi basiima. Tubikola. Nsanyusa okulabako. Kale sewo. Ndowooza it's my first time. Nakusinga emirundi 2. Ogwasooka nakusanga ku Ham ng'oshoppinga. Njiriba. Mbeerayo wansi. Kitegeera. Naye buli omu yayita ku munne bw'ati. Weebale kunyirira. Amina, weebale kusiima. Okikola otya okuba ng'onyirira bw'oti? Ebinyiriza nze kennyini nze nsibuko yaabyo. Gwensibuko yaabyo. Neerabidde ekisookera ddala mmanyi okwefaako. Okay. Mmanyi okwerabira ng'omukyala obuvunaanyizibwa. Mmanyi okwefaako ne stress sitera nnyo zikkiriza ku nkuba. Manyi tewali kisinga kukaddiya bantu nga kweraliikirira nnyo. Kituufu. Sijaga nti ze sina bizibu, nange nnyina bingi nnyo. Naye nze ŋŋaana nnyo ebizibu okunkuba. Wow. Buli badde off camera. Olina kyongambye nti obulamu buno oyagala nnyo okulabika obulungi. Oyagala nnyo okunyirira. Kyama ki ekiri mu kunyirira? Kyama ki ekiri mu kubeera omulungi ng'ate bw'onyirira ng'omukyala? Mu kubeera omulungi ng'ate bw'onyirira, naye waliyo omulungi atanyirira. Bayitirivu naawe. Bayitirivu mukazi manyi omulungi, obulungi kwe kunyirira. No. Obulungi ebeera posture ya muntu. Kati oli mulungi naye ate onyirira. Wow. Naye ate waliwo osanga omuntu nga she's beautiful naye nga tanyirira. Olwa factors nyingi. Bwe kiri? Njagala nnyo okunyirira. Ekisookera ddala omanyi waliwo eŋŋombe egamba nti endabikaayo kyekitiibwa kyo. Engeri gy'olabikamu ndowooza kyekyo ky'obadde onnyonnyola y'engeri omuntu gy'akutwalamu. Nze nnyirira, njagala nnyo abantu bantwale ng'omukyala ow'obuvunaanyizibwa. Kyemmanyi kyendi. Nnyirira nnyo, saagala kuswaza baana bange na baganda bange na buli muntu alina bwampita. So nnyina okubeera nga nkola ki? Nga nnyirira. Senga era mbadde sinyina Waso wantudde wano nange n'obeera proud of me. Of course. Era wandiza naye Jamila. Wadde interview ne maama obusifu mutta. Ekirala. Nnyirira nnyo because abakyala bensinga okukolako bempeereza. Ntunda ebizigo by'abakyala, nnyamba z'abakyala, nkola ku nsonga zonna ez'abakyala. Kati munnange banajja batya banzikiririzeemu nze nga sibikola. Nga sibirabika. Ebiwala byonsanze byebika bulungi. Wano we tuli we bayita batya? Wano we tuli? Njaga otudefiningira ekifo kino bulungi. Tuli mu Kampala. Wakati eno street bagiyita Lumu Street. Ekizimbe bakiyita Avema. Edda we bayitanga ku kyennyanja. Naye kati bayitawo nnyo okusinga Avema. Era abamudoza bagamba oba Avema wano ku Lumu Street. Kati wendi edduuka we liri best ndi ku level ey'okusatu. Edduuka K04. Kuliko ekipande kinene ng'oyingira kiriko Jamie's Bridal. Newone mabeganga kiti. Jamie's Bridal K04. Okay. Ndiko Avema ekizimbe kiri ku Lumu Street kitunudde mu JBK Plaza. JBK Plaza. Naye nga ku street yoko kuliko Eagle Plaza, Jemba Plaza, Zai Plaza, bwezityo. Obumpimpi tuliranye ki? Mu bumpimpi tuli maaso ga Kiyembe. Oba tuliranye Kiyembe gye batungira babere byalani bakola uniform z'abaana biki. Materials. Wano otundirawo kinaki? Wane wange ndi nnyo nnyo mu by'abakyala nga bw'ogambye ebyokwewunda. Okusookera ddala ndi nnyo mu bizigo by'abakyala. Buli kalonda yenna atereeza skin ng'eyange bw'ogiraba. Birimu nnyo era nga ndi mukugu mu byo. Yes. Then okwambaza engeri gye tuli nti endudde nnyo
mu bintu by'abakyala gomesi ezo biteeteeyi ate nga ne program nkola ya mikolo n'ambaga nyamba z'abagole era yes mulimu nnyo gomesi z'abagole ez'ababuuza ez'okutunda ez'okuhayaringa ennaku zino tuhayaringa nnyo gomasi mulembe gwajja wadde nga n'okutunda tetukujjangawo naye kweyazika muyambalamu okomyewo okuva ku mugole ku baana ababuuza ku senga obw'ensonga ku maama omuntu yenna tuhayaringa eby'abagole byonna. Lwaki okuhayaringa kwe kusinga? Engeri kati ennaku zino abantu gye bakola emikolo emingi. Kati wasoyinza okumpita ng'olina omukolo Latifa nampita alinda mwonna emikolo gyanjawulo nampita buli omu ampita. Kati mba saagala kudda mu gomesi eyo emu ate okugula gomesi nti buli bwe munampitanga ku mikolo ngule gomesi kiyinza okubeera costly. Nga buli kaseera nyinza okendingapo nga nkolerera kweza mikolo bakwambala naye ate nga ate okweyazika oba kye tuyita hiring osobola okujja ewa Jami wano ku Jami's Bridal noga mpaye ye5 mpaye ye3 noyambala mu bwambazi enkera n'ogikomyawo okwoza kuba kwange okitegeera byonna biba kunze oba pesa lerivuddeko oba byonna byange so ne tulabanga kati ennaku zino abantu bettanidde nnyo okuhiringa kwe kupangisa dhani okugula naye nga bw'oba ogula nti ngulira maama wange lugoye lwa lunaku lw'abakyala lwa Christmas lwa Eid lugoye alina omukolo ogw'amaanyi osobola okugula oba ngulira senga wange ow'ensonga. Abasinga obungi tuli mu media industry eno tulowooza nti kamera eno ne microphone bwe bulamu gwe idea evaawa n'ogamba nti kankole sijja kwesigulira ku muzindaalo nkole n'ebintu ebitambuza obulamu ne bugenda mu maaso. Yes. Kati oba nkikugambe ntya ebintu byonna ebisinga oba obulamu bwange mbukopye nnyo ku maama wange lwakuba unfortunately taliiwo yandibadde wabeera anjulira maama wange nakula tatange yafanga ndi muto nyina abantu b'ensasa ne mbaga tatange saamulabako ne banga ate yakuzaala atya kale waliwo stage tugeze oba either nayina omwaka gumu oba ebiri kuba sijjukira kifaananyi nti yali afaanana bw'ati so nakula ne maama wange ate saamulako nga zemu okufumbirwa ewantu ewalala nakula mulabanga atoba yatusomesezanga twakulira Masaka mu masomero agamu ku gaali gasinga ebbeeyi. By that time waliyo amasomero mu Nyendo nga waliyo Bright Grammar, waliyo Hope, waliyo Lewis. Kati one of the schools gye twasomerangamu. Naye mama wange yatundanga engoye era ngezo gomasi ebiteeteeyi by'abakyala nga kale akola obutembeeyi. Tusobola okubeera obulungi tusobola okusoma. So nakulanga mulaba ate tenkanya ayiiya nenzija ate naye najjanga ngamba Jamila njagala mubeere bakozi. Temumanya sigyetulaza. Oyinza okera ku makyanga siriiwo era bwe kyali. Abaffe katono nnyo. Enamba y'essimu ya Jamila eri ku screen. Ye namba eriko. So nga discussinga just get no banditazo okumanya nti obanyi tugendo maize embozi ng'omuntu abuze namba bagisomedde wa. Twala obudde bola bakapande wansawo namba kweri ojja kuba gifunirako. Bwe kyageza kubanga ogeza kumpa courage weva. Yes, courage eva ku maama. Yatuwereranga oyo golaba jukira twali baganda bange abali bakyasoma almost fena twali no tukyasoma wali baganda enduza balinga basatu abali bamalanga bo babeera Kampala naye abasigadde bonna nga awerera abana mu secondary nafe abali mu primary ne tusoma tuva mu primary ne tujje ne Kampala na tuleta amasomero ge Kampala naye nga atoba yabikola yekka kuba teyafumbirwako ne mulaba nti ayinako omusajja omulala n'emirimu mingi nnyo yatembeeyanga yali mukyala mutembeeyi asuubudde engoye azifunyeko amagoba abayina kino buli kyenkola yakikolako n'ebizigo byennyini maama wange yalinga naye era akola ebizigo by'abakyala so kati namukoppa nnyo nti emirimu gye nnalaba yankulizaamu okujja mu ssente munnange byankwata ate nga yali mukyala agala okwekolako ennyo yeefubangako nyere mu Masaka baga bannange omukyala maama Nampeera alabika bulungi so kati buli kimu kyonna najjanga nkimukoppako ebintu bye yaŋŋamba ng'olina okubeera omukazi omulungi ate era omukozi obulungi tebabulya omukazi omulungi omutwe gwo guleme kubeera nti oli mulungi okabula n'amagezi n'obwongo n'obukozi so najjanga mulaba atoba ne tusoma ne tumala primary ne tugenda mu secondary by we nali mu senior 3 third term nafa kitalo kati awo bwe yafa mukama amusaasira musonyiwe byamusobako n'entandika ensi naye okukola ennyo okubeera nti ndi mukozi n'ekiro kyewabuuziza nti gwe lwaki beesingira nnyo ku muzindaalo kuva ku maama oyo. So tulina Jamila Nampeera still tuli ku nsonga za beauty and cosmetics
n'ebyemikola ebisigadde. Ndaba akameza kajjudde buli kimu awo. Ebyokwewunda bino bye mbadde nkugambako. Ndi nnyo mu bintu by'abakyala. Ebizigo. Gwe buli ky'owulira nti kigenda ku mubiri gwo nga tekikkosa nga kikunyiriza, ndi nnyo mu bizigo by'abakyala. Sikola kubeeru bokka. Kola ku buli mukyala n'abaami abaagala okulabika obulungi. Ennaku zino waliwo kye bayita obuteesiiga bizigo. Olaba n'ababinaabe. Njagala ombulire ekifuula Jamila ow'enjawulo kubanga nze n'otunulira natundanga ebizigo like emyaka giseeko. Omukyala nga ajja kawala kaba kalungi mu feesi kagenda kaddugala mpula kale nayina ng'omuzenge bajja mu dduuka nvaayoko katono nefuula nga kubuuza naye nga njala ndabe ky'oli mu maaso ky'oli wansi ogenda okulaba nga wansi kalina enzikiza empitirivu ennyo nga biddugadde. So what makes you different? Ekifuula ow'enjawulo ekyalibeera ekisika omunaga nti lebigan ewa Jamila mufaanane kubanga olina ofaanana. Exactly. Ekinfuula ow'enjawulo nti ekintu kyenkola nkimanyi nnyo bannange. Waliwo ng'ombe egamba nti nze gwe mulaba wano siri wa bulijjo. Kati nange mu kukola ebizigo oba okuyooyota abakyala nnyinza obutaba wa bulijjo. Ekinfuula ow'enjawulo nti omuntu bw'ajja wano okumukolako wallahi ne bw'aba badde afaanana bubi nnyo nga yaguba yakola ki era agenda okumalawo emyezi 3 ku 2 ng'akyukidde ddala. Ekintu kino nkimanyi nnyo okugambye kuva ku maama. Okitegeera? N'enkipafekitinga n'enzija nga nkisomako n'enzija nga mmanyi olususu oluli dry balutreatinga batya, oluli oili balutreatinga batya, omuntu nga yeesize nnyo ebizigo ebirimu hydroquinone omuwaaki okubeera nga akendeera mu mubiri, omuntu alidde atya, anywedde atya, olususu olulungi biki ebiruleeta, biki ebireetera omuntu okufuna enkanyanya nga kwegamba tonnatuuka ku myaka gyankanyanya. Omuntu lwaki wandigubye kiki kyewaga nti olingiza omukyala nga azze nga keeru bulungi kagenda kakuba mpola. Kwesiiga bizigo bya layisi ate kwesiiga nnyo si buli muntu atabula ebizigo oba buli muntu akola ebizigo Kampala nti abimanyi. Ennaku zino abawala balina tendensi nti buli muntu omweru alina kutabula bizigo. Si bwe kiri. Ate n'ekirala si buli muntu gw'olaba nti mweru si buli bulungi oba buli muntu omulungi nti alina kubeera mweru nnyo. Waliyo abaana basigala mu kala yaabwe naye nga bafaanana bulungi. Kati ate era nze ebizigo bye nnyina si byabeeru bokka. Ono oyiro omulaba. Ono oyiro omulaba wakigagi wabaddugavu. Omwana afuna ka oyiro ka n'akeesiganga emisana n'ekiro n'asigala mu kala ye. Era sa-advisinga muntu kwejja mu kala ye bw'obanga olina kala ennungi. Waliwo ebizigo by'owa omuntu n'atangaalamu kati n'ogamba nti kati muwadde ekizigo just kuvyamu embalaba omanyi oba ovamu embalaba ebiseera ebisinga ofunamu ako akatangaalirijjaako akatonotono nga totangaddemu. Exactly. N'ogamba nze njagala embalaba ezimazeeko ebbanga kantangaalemuko nenkuwa kino naye nga sikukyusizza kati oli najja n'agamba ndaga nti byonna mbikola nze njagala kukyukira ddala nze neegomba bazari. Kiki ekiredde abakyala okwagala okwerusa ennyo wabula olina okuba nga obaluddemu? Mwe basajja ate waliwo ekintu kyetukola nga si basajja. Tukola tutya? Twawulira akayimba nti emimwa emitinti ngikolera mwami wange waliwo omukyala eyakayimba erinnya lye linvudde mu mutwe. Kati olaba Nestabu era naye yayimba nti baani abatusuza baami kati ebintu byonna tubikolera mmwe mukwano ife. Yes. Era omukyala tava eri n'akulimba because lwaki tubibakolera buli muntu buli mukyala ku nsi yandeetaze okubeera n'omwami n'omubeezi ng'oggyeko bino byogamba single life matters biki ebyokwejubisa ebyo nara buli mukyala yenna alina okubeera kati era Katonda yatutonderamu abasajja golooza lwaki tetwandibadde na bibi bingi naye era mmwe abaami mwe mutwala mu masabu funa ddala fe abakyala abaami mwe omukazi ayinza okubanga wa mutima mulungi tamanyi byakuloga tamanyi ki naye era mmwe bakyala. So kati abakyala baŋŋamba bwe mba njogera nabo baŋŋamba nnyo nti Jamila omanyi abasajja bakoowa kala enzirugavu olw'okuba nti abasajja abasinga baba baddugavu. Omusajja bw'aba afunye omukyala ayagala alabeko ekyo muli mu nju muli mu kisenge mu free time yammwe. Waliwo yaŋŋamba nti omwami akunoonya mu nzikiza n'akubulwa gwe kennyini oli nzikiza ate era ogateeka enzikiza. So kati aba baagala okukyukira ddala mu kkala nze munnange era mbakyusa naye nga tokonye tokyuseeko paati kubeera obusanga alinga akagonja obugalo bwonna bukaluba. Ate kati mulongoonze ekyange nakizza ne ku levo y'empeke omira empeke enkuwa empeke ziri ziti era ziri wano. Gw'omu ku balina empeke nze omu ku balina empeke Kampala eziri original
zomira n'okyukira ddala wenna nga nnako teziriiko okuleka era mbeera mbagamba nnyo ku TikTok okuleka ng'olina eddagala ery'amaanyi ly'omira exactly cancer sukaali yatufuukira ensonga pressure awo tomira mpeke ojja kusigala nnyo ku kizigo kyaffe. Secret kyeri mu mpeke eyo? Empeke ekijawula ku bizigo nti ye kwerusa wenna eva kuva eno paka ekubalancing sa so ebizigo oluusi biyinza okukulemera oyinza obiremerera okwekola bwoti newetuuka mu bwongo oluusi toyagala kukutama bwe buno obugere obanga owesiza ebizigo ebibi naye nze ebyange bibalansinga era oli bwajja nangaaha empeke okimanyi waliwo abantu abatamira na mpeke ng'obuzibu bwe kumira mpeke kati nze obuzibu bwange empeke zintawaanya nnyo zino wadde za bulijjo wadde mutwe wadde ki nsigala nnyo ku kizigo kyange. Abantu babajja wano nga baagala okubawa ebizigo mbuliramuko guidance gy'osooka omuwa kuba abasinga bajja bali so naive nga tebalina kiddako oli ajja buzinanga Jamila kino era mbabuuza obadde weesiga bizigo kyani abadde akuba because nkimanya baffere bangi nnyo muno nkimanya abantu abeerimbika mu mulimo gw'okutunda ebizigo bangi nga tebabimanyi era mubuuza obadde weesiga byani obimazeeko bbanga ki. Yes, ekyo kye kisookera ddala. Bw'abanga skin eyo ndaba ddala nga yavunda yetaaga ogenda ow'omusawo abasawo b'ensumba manyi era musindika ow'omusawo ne mugamba genda owa dokita sooka kebere olususu nze ngaba bizigo medically nze ngaba bizigo binyiriza nga nze wondaba wali wajjanga n'okuvunda avunze ng'olusu lwavunda kuva munda naye nga ayagala bizigo wali wajjanga hydroquinone yamusukkako okimanyi nti abantu abo beesiga ebizigo bavaamu n'olusu olubi nkitero kibagamba ebyo ebizigo biyitira ku mubiri owunya n'obanga wanabyo ovuddewo kanaye kasita otuyanako bwoti era nze mulaba nenga sooka ogendeko ow'omusawo ati ate Jamila kiki nti atofaayo gwe bw'anaakuwa eddagala n'oterera nze ng'ojja nkunyiriza olususu n'ekirala mbabuuza ekyokusatu olyaki biki by'olya ennyo twagala nnyo chips and chicken twagala nnyo ebikokokoko ebyo bipizza bibaga ebintu ng'ebyo naye ate ebiseera ebisinga bye bikyasinza okufuukula skin ng'oggyeko tugejjuusa n'ogejja bifuukuula ensusu ekisookera ddala olususu luba terukyalina we lusiza olwa butto oyo omungi kati nkugamba obadde olyanga ki ebisiika ebyo ng'oba obiyitiriza nnyo okugamba kendeeza tetwagala mazzi abakyala naye ng'ate era mbaga naye mbeera ku puroguramu yange ey'emikolo n'embaga ku TV mbagamba nnyo abakyala ekyama mazzi bo baseka kuba bamanyi gali amazzi naye omubiri gwetaaga amazzi olina okunywa bagamba munywe nnyo olususu olulungi amazzi sigaagala naye muwala wange era ntumalinda ne mugamba nti ndeeteranga buli lunaku at least ecupa y'amazzi nywe ebeeremu ne bwennywanya akatono kamu oluusi mba neerabidde naŋŋamba amazzi go tewaganyweti ngeekaka amazzi gakola olususu kaabe mwami kaabe mwana muto amazzi gakola olususu n'okukendeeza ku bisiike edda twagambanga nedda lwaki mutukotogera naye munaye bw'okula omanya ebintu bino ebisiike kasita obikendeeza kati mbawagabubwa ekimu kikyasinza okukola ensonga tonnajja na wano ku bizigo byange kubeera nnyo kwettanira mazzi ebibala ebyo kiwotameroni sigiri ennema naye kati atisiti ozibiza n'ogigaya bw'omira bw'oti wotameroni nanasi bw'oba tolina ulcers amapapali malungi bidodododo ebyo binnakati munange muntu byabuusa amaaso naye ng'ate bikolera ddala akasusu kati bino ebizigo tweyongerako bweyongezi naye endyayo naye eba kikulu nnyo. Nkyalina Jamila Nampeera omukyala okuva ku Bukedde TV Vision Group tuli ku nsonga za kusomesebwa nabagambe naleese engeri gye tuli ku mwezi gw'abakyala naleese omukyala superwoman agenze okutugaidinga business wise bo bakikola bati okubeera successful ate n'okwongera obategeeza kuba olina okugenda ofune ebirungi ali ku nsonga za kwambala emikolo n'embaga omanyi buli muntu olina okukola ekyo ky'olimu si kumalaga veeri okola kirala ate n'ogenda mu kirala. I think ndoza walonda ekintu ekituufu experience is the best teacher kati n'ekirala nkugambye waliwo ekintu nga kirondoola mama wange yatundako gomesi ze ndimu yakolako ku bizigo era ebyo ng'abakyala bonna ab'e Masaka oyagala lipstick ali original oyagala kwekolako ebyo byonna nga bisookera ku ye era naye yali muyirivi mukama amusaasire bambi ebyamusobako amusonyiwe. Sooka otubule ku platforms k'osangibwa enamba y'essimu gy'oba osooka okunsomera. Enamba y'essimu yange zezo tezikyuka 0776 90 6295 0776 90 6295 yesooka then waliwo n'endala 0704 54 6663 eri 0704
546663 zeze namba zange sizikyusa zibeera buli wamu wonna kati emikutu emirala ku Facebook sikyusa era manya gange nkozesa Nampeera Jamila Instagram Jamila/Nampeera then ne ku TikTok kwendi nyina account yange bagiyita Jamibu kwendi kwonna okwo kuliko ebifaananyi byange nga bwe tushifting okudda ku Kyagomesi janye okumanya ku personal life katono your life at home ng'omukyala kuba bubanga okola bino I'm sure endebika yeraga nti oli mukyala mufumbo sina nnyo kyama Jamila owewaka abeera atya Jamila owewaka otefanizaako bano banna benda abato ne obufumbo naddala bali mu media wala bano Jamila owewaka obufumbo bwange si bwa kamera ndowooza era omwami namuteekayo ku mikolo ndowooza ate era bannamawulire bamuteekayo kale nange nga ku page yange olw'okuba nti lwadde lunaku lwo naye obufumbo bwange si bwa kamera kuba omwami oyo wange n'abaana bange okitegeera naye bwembeera ewaka era mbeera mukyala mufumbo mukyala w'ewaka omukyala yaniriza omusajja ng'akomyewo n'omuwa akatunda n'omukulisaayo n'omubuuza olunaku lubadde lutya omukyala akuza abaana nembalabirira ndi muzadde balwadde mbatutte mu ddwaliro makyokedde ku makyo olina okumakinga sure bambadde bulungi basenyeza banaabye vani banonye bagenze ku ssomero ndi mukyala muzadde ndi mukyala mufumbo ndi mukyala musiraamu kino tetugana kukyogerako challenge zisinkana nnyo abawala abali mu limelights bangi abali mu karakita yo ebintu tebitambula bulungi secret gyokozesa oba bo kiki ekibalemye okubanga oli asobola otebenkera ewaka cause 24/7 basumbuyizibwa abasajja omanya abasajja ate nno munange tebabeera na buzibu abaana abo ab'obuwala nga bugambira siyinza basalira musango wallahi buli omu ndi wano ku kamera eyali afunye obuzibu mu bufumbo sisobola kusalira musango tukubasalira nnyo ffe mukola bubi era senga musooka kutwebuuzaako abamu obuzibu kale obuzibu balinga bwe balina bambi ate nga kirungi baagala nnyo nyina taata wange muganda wa taata wange yaŋŋamba aba anko wange yaŋŋambanga alina eŋŋombe terogamba nti temwagalanga nnyo baana bange ate temukyawanga nnyo ekyo kyekisooka abantu abasinga bambi abantu ababa neraavu sijaga nti ze sigirina nange nnyina nakuba yange yankukutu saagala nnyo kugiraga nga nti omwami wange n'abaana bange kati obuzibu bwe bafuna bo bambi baba baleetedde ddala eri true love ngamanyi nti we naateeka omwami wange mutimbagano Waswa n'amulaba Jamila n'amulaba gundi n'amulaba kijja kusanyuka ate nga Waswa kimanyi nti waliwo omuntu anyiiga ng'oli successful bangi nnyo waliwo omuntu nga ye abeerawo okugamba nti tajja kumubeera naye lwaki alina omusajja nze nga simulina nze kyeŋŋamba sijja banenya nti naye bo baba bamanyi baagala baba bamanyi senti n'omukola ki nti balina abaami kati bakikola out of love ekyokubiri waliwo abajja mu mawulire oba mu limelight nga bw'okyogedde ng'ali takisuubira yagwa by mistake kati ate abasinga mu mawulire tebagasoma abasinga balina nga bwe bangiyite talent oba art okitegeera nga teyasoma tamanyi ethics zaago tamanyi bagatambula gatya munamawulire yeeyisa atya diro lwekomako munamawulire olina kuba ne side oba tolina kuba na side munamawulire olina okuba n'obulamu bweka oba tolina kuba nabo ate be nanga tabimanyi bwe buzibu obwokubiri basanga obuzibu obwokusatu buteebuuza I cannot judge them naye weebuuzeeko waliwo abantu abakulu abaludde mu bufumbo omanyi omukyala gwe bayita Irene Namatovu omumanyi bulungi nnyo mchala lutaya mchalo na lebo kati waliwo abantu bamulina okwebuuzaako mukyala muyimbi bawe muyimbi bonna baserebu naye wali omuwuliddeko nti anobe yadde akavuyo mu mawulire tukawulira naye gwe osobola okwagala omuyimbi n'omuzaalamu abaana ne mukola embaga ne mwanjula ne mubeera nga paka kati mukyali bwe muti kizibu nnyo omanyi omukyala gwe bayita Babi Kyagulanyi oyo first lady omanyi kyekitegeeza okwagala Bobby Wine kati ate oba oyo muteeke mu kiti ki simanyi ye ali mu kiti ki not an everyday person ali mu nsi ye kati waliwo abantu kati omukyalo oyo kyemmanyi simutuukirira nkonga omuntu naye nkoma kumulaba bulabi mwangu nnyo genda omwebuuzaako nti amaka ogakwata otya nange siruddeewo nnyo naye ate kizibu nnyo okusanga omukyala ng'afumbidde omwami emyaka 9 kubanga nange omwami wange naye ate ali mu limelight kuba wa events awo koyogedde ako nkutegedde bulungi nnyo
ne besitasukkawo batuwa ku gomesi no tulabeko era wenja utandikira ku gomesi zino ndabawo gomesi ennungi it's okay you can bring them weleza ko mpola mpola tulabe tusoke neza abagole ndo njagala kuza abagole okusinga ne gomesi gwezomanye ennungi nga onyonya nebika byazo ine bika gomesi meka wano nyina bingi waliwo gomesi eza pulse zibanga beads kati ngeyo jola bagenda jindeterako eya pulse Latifa mpako ya gomesi eya pulse eyo okay kati then waliwo zino kati eno bagitwala zino ze zibaddeko of recent eri packed yes za ndabirwamu abamu bakayita kalabirwamu gomesi ya kalabirwamu yes kati ze zibaddeko then pulse bubuno neno ya pulse zino ziri mu buvera because zo zigenda bazitwala za abagole zino strict za abagole kati ojambala ogenda kudigida bojambala ngogenda kumukolo gwa muno tuyinza ogamba ogenze wa mujjawo nenga waliwo era abazambala nga sente ze weziri asobola okupangisa gomesi yakadde kamu n'ekito kwega abo boli wakujambala eno olina okufuuka nti gyogenze oleyambadde esingako exactly wabula bobo ina sente ngogenda kubatiza mwana oyagala omuntu afe kati zino zonna za mikolo zino zonna kati zino za mayinja zino za mbira oba ziwandiise beads nyingi nnyo kati currently eziriko tuyina eza mayinja ezendabirwamu tuyina eza sequin tuyina pure silk oyo nga wa dry cleaner engwe zagole esinga zino zonna za dry cleaner tusoza zo zisamazinga bwe ziri wano bakosa vacuum cleaners yes kati onali mu sequin ono naye bwa abagole zino nazo nnungi nnyo za abagole naku zina abagole baganya okwambala kala ya black wati simanyi naddala abagole abeeru twagizikisanga nnyo naye nga kati munnanga ate kyakoma bagamba black is beautiful kyekikye naga nti wa black bw'osigala mu kala yo tekiba kibi kati omugole ngambadde black yenna nga mweru omuddugavu oyinza obutavaayo bulungi naye era osanga omugole kuba mbasanga muddugavu naye nga yambadde black n'ateekako ekyasibizibwa ekya gold gomesi ya black ejjayo nnyo beauty exactly ejjayo nnyo beauty ate tosobola going wrong ebiseera ebisinga ng'oyambadde kala ya black kala ya black erina engeri gyekuwumbawumbamu n'ekukozza nobeeranga manya akakaza akasowolokofu yes kati abagole bajagala nnyo being nti baba batimbye ebintu kala ze zaake nnyo nnyo abatayagala kubulira mu kala za decoration wa mu kidaala kati bwayambala black asigala ali outstanding gomesi nyingi nnyo ez'abagole nyingi nnyo kati omuntu ajja kubuuza gomesi zino kuba tutunulira gomesi okusinga zo ze tulina wano kalicha muza accommodatinze mutya mu bintu bya bino tubeeramu kati ngono gamba nti of course abaganda be basinga kubeera ye kali kyesinga kubeera amaanyi ne kati n'abanyarwanda abanyankole n'abasigadde okay nabo tuyina kati byonna tuyinza biyita obusuuti kati tuyina Latifa jangu mperezeeko ku busuuti abanyankole babuyita busuuti nga bw'olya nti ffe gomasi kati tuyina babeera na kisikati then babeera ne kitop ki blouse tebambala then babeera ne leesu kati obwe busuuti tuyina kibayita omushana nagonga gwa banyankole omushana gubeera na kisikati na kaleesu kebebikirirako kokka bo tebateekako kisikati then ka input so okuteeka mu kamizo so kati kino bwe busuuti kya banyankole oba osobola okiyita kale ekinyankole kano akatop nagambye kati kino kyekireesu kyabwe kyebasibirako wee bati ne beezingirira bonna kati then skati yakyo eri waggulu yiyo waggulu mpaako mumpi skati kati kyekinyankole mpaako ku mishanana emishanana egiri bride mpogo kati guno gwe mushanana ke kasikati ke nagambye awo bobo mazeze na kaleesu kano ke kasikati kasiba busibi boti nosiba nofuna sikati guno gwe bayita omushana gwo ulya tugamba nti mushanana yashananye akati akaleesu kako nako gulika akaleesu kago oba utekaka akaleesu ngotekako leta koseti je bambalira mu mushanana aba petinzo kwa tutulira ngamala bafefeka neka kasakamira mani akuyisiriza amedduka nga boliraba lijudde kitegeza buli kimu kati eno ye koseti yagenda mu mushanana corset eyebikola mulimu ki kati no ke bambalira muno ke kaleta watu boba nasiba bwati nateekako nakakaleesu both abanyankole n'abanyarwanda bateekako akaleesu akuba abanyankole bo bambadde ekitoopu nga kikoma wano n'ekisikati ate nga kiwanvu then ne leesu yaabwe n'abanyolo n'abatoolo bo leesu zaabwe ziba nnene nnyo nga zikomanga eno wansi so buli culture tugiwa naye waliwo cultures nga zambala ne gomasi
So okusanga omukyoli nga bo bakolera mu gomasi nosanga omunyolo naye nga naye agenda kwambala gomasi ate naffe mu Buganda wano twambala emishanna tugireeta mu kabbo ka mugole oba nojja ku birabo kubanga intermarriages nyinza okuba omwami wange nafumbiddwa mu Nyarwanda nga nyina okulagako ku culture yaabwe. Okay, marriage is all about culture intermixing. Exactly. Mu display nga kyemulina? Yes, ate omunyankole nga fumbiddwa Omuganda naye agamba mwami wange n'abaleeta ebirabo nja kwambala gomasi eyo. Olw'okuba ngenda mu Baganda. Exactly. So bwebityo naye n'ebiyindi tubirina oyambala ekindi kubanga ebiyindi byasalanga nnyo cake n'okuleeta kabbo ka muwala lwakuba kati byagenda bikendeera manyi omulembe gujja wano e Uganda ne gujja nga mungi nnyo negenda nga gusaanawo mpola ate omulala ogwedda ate ne gukomawo bwe gityo egyedda gikomawo tubeera mu kwetula bwetolozi saidi eno nnengera bino kati ebyokwewunda ebyo bye bigenda ku gomasi oba emishanana guno sigwambala ngenda kuba disco buno bwa ku gomasi ne dresses kati bino gomasi oba oyambadde gomasi kati ngeri ya black gye nakulaze bwe tuteekako gold n'ekitambala kya gold oba okikoze bulungi bino byakwewunda bazita necklaces ebeera set ebeerako obwokumatu n'obwokumukono byonna abitwala lumu abitwala lumu bwaba pangisiza wano ewange ebimu tubikuweerako opangisa gomasi ne tukuweerako ne bino bino tetubipangisa tutunda kuba tosobola kyakutunda tosobola ku sharing eno tosobola kati ogula lumu n'okola ki n'ogenda byo sibipangisa okuleka engoye zokka wano n'ebiteeteeyo okusala cake tulina changing dresses ezo nga bwe muziraba omuntu asobola ogamba nti nze ngenda kusala cake after ffe ng'abasiraamu nika bweggwa nosala cake oba okukuwoowa tulina ebyemikono emiwanvu eby'abasiraamu oba mebadde embaga after ng'ovudde mu church changing dress oba oyina dinner boyfriend oba husband akutwalako out oba oyina kubatiza mwana oba oyina pate yonna gye bakuyiseeko ebiteeteeyo njagala nkubuuza ekibuuzo kino kuba gobadde ng'okola emikolo ndaba ng'emikolo egigala ginaabuuka tuzanga tulaba ebintu ku mikolo ne tusirika waliwo abalasita abajja ku mukolo ne bajja nga babadde ebintu by'ekimerika awo tuli kukwanjula ne bati enkoko zikwata then ne tusooka tubagumiikiriza abambadde canvas sneakers kukwanjula va ku wekanzu bali bajja bambadde bino ebintu by'abaniga ebya 50 cent babobinga oba nfuna then twabagumiikirizaamu abo oba bibeera stage bibeera real kambuze no tebira stage lebyo ebintu bantu kutwala babirowoozaako kwagala kufuuka banjawulo kati ejjo katambi kali ku social media okatambula akagomesi nyabo bataata baani simanyi experience gyolina mu mikolo gino obufumbo oba okwanjula kitegeeza ki olina okubanga ebbanga lyomazeemu ostudize theory y'okwanjula obufumbo oba okwanjula katusooke nakwanjula obufumbo oba abantu babiri omwami n'omukyala okwanjula kati okwanjula kubeera kuddayo mu bakadde kubeebaza olw'ebyo bye baakolera omuwala gw'otwala okitegeera ffe abakadde kuba abakyala ffe twanjula abaami baffe eri bakadde baffe ofunye omwami togenze kawundo kakubye eddiisa oyagala abakadde balabe bwa gy'obeera senga oba ofunye obuzibu oba bakwagala bwa gye bakujja gy'obeera kiri kya mirundi mingi oba okwanjula kwe kuleeta omwami wo okubuuza ku bakadde bo n'abeebaza okusomesa okukoza I think okwo kwe kwanjula n'ab'okukyalo ogamba nti muwala wa gundi yagenze mu butuufu teyayise kawundo kakubye eddirisa kati bino ebirala bino bibongeramu ebiri additional ebyo kuleeta sukaali mungi TV nnyingi nnyo ebyo kisinzira ensawo y'omwami ne showbiz ze twayingirira kuba buli omu akola omukolo aba ayagala kukakasa gwa munne kati we neewuliza ekibuuzo kyange wali abasajja batusooka awo tutuusobola okuba tubagala kakasa nduka n'okwambaza abasajja gomesi ne banga emiti kati nze simanyi yabadde organizer w'ogwo omukolo naye yeetaaga ne batambula nga beetula ekiddala abasajja nga 8 naye ate n'abaami gomesi ennyini akuba sirina taata wange sijja kugenda nnyo manyi saagala nnyo okujajinga ne I don't know nze ng'omuntu tekyansanyudde so sigenda kyogerako okuba nze sirina taata wange naye I don't know oba kuba kati naye ffenna tusigala tuli badduka kuba nandigaye twewasaamu ebya tribe biki era ffenna tribe yaffe kati eddiini lyaffe ly'abasiraamu tetukkiriza mukazi kwambala bya musajja n'omusajja kwambala bya mukazi does it imply gostuke kugongwa ebitiibwa binene ebibeeraawo mu bantu 100 ameka nimugira mu gomesa abasajja abakulu nabadde kikkiriza nontanti we nawuliddewo akayimba k'omuyimbi kabadde kayimba ka lutalo Silivia okitegeera so this is so bad mukama atusaasire otulaga si wangu naye twesabire nnyo kirabika
omulembe gukyuse nnyo n'okuwebuka ntiwebuka internet ekyusizza nnyo. Okay. Nasanze bakuba makeup kuba nkakasa mu foundation ngeno muri buli kimu n'okuboxing ulaba wali makeup oyo era gwo mukuba wana buli kimu oba muwala we yamukuba buli kimu siteranze kuba naye nina problem y'omugongo naye abakuba bona we bali naye nga tewali kyesimanyi sigenka manyi foundation omulungi wali tumutunda bw'oyagala okwekuba nawe ayagala okusoma okola makeup nawe tukusomesa abo nabo mu basomesa exactly bova wano by the way ayagala okusoma ebya makeup ayagala okutimba ayagala okumanya okwambaza abagole byonna ebikwatagana n'omukolo kuyoyoota tubisomesa wano chance weri ekintu kimu kyasisomesa bizigo sibisomesa ebyo bibyo ng'omuntu ngazo omuntu kubanga kyemmanyi I don't know tetuyinza obutafaanagana passion ne touch byo sibisomesa wala okubikuguza gwe maybe n'obisuubula naawe n'obitunda ewalala kati bwe mba njagala kusuubula onsuubuza sobola okusuubuza n'onerektinga n'okudirectinga kyagenda okweserwa n'ebyo naye nti nkusomesa kola lususu tesikikola kuba ntya nnyo okuneekwasa nti yayigira wagundi gundi songa gwe byakulema buli ate bomwe tubira twogera ku kigambo hydroquinone sakyagade naye kuba government ezengeyogera ekigambo ekyo twagala ebizigo ebitalina hydroquinone simanya 2% simanya biki ofuna percentage if I'm ask what is hydroquinone abantu tebakitegeera kati ye nkyogere nkya nange mu lulimi lwe banaategeera olufuutifuuti kirungo kibeera muno nga kibleachinga skin kyerusa kwerusa bleaching nga bw'oba okyesiza olususu lukyukirawo kyekiri kye nagambye buli kizigo kyonna ekikyusa 90% ebisinga bibeeramu ekirungo ekyo kitegeera kisinziira obungi bw'ekirungo exactly n'engeri omubiri gwe gureactinga ku kirungo ekyo kati abasinga tebamanyi mubiri gwe nguli kiki bizigo kibe mapply nagambye genda osooka ogende w'omusawo akubuulire waliwo abantu era ajja wano nti njagala mpeke ne mugamba omubiri gwe gureactinga nnyo nga weesiga ebizigo bwe guba gureactinga so mire mpeke emu bwe guba waliwo skin eziri hard nga ne weesiga kizigo kirimu hydroquinone ki wallahi toyeruka ati ngusobola okugamba mire mpeke ebbiri so kisinziira so olunaku lw'abakyala tulimu Happy Women's Day. Buli mukyala yenna aliyo. Njagala obako obw'enjawulo okuva gy'oli. Yes, ng'oli mukozi. Nsooka ne nkuyozaayoza abakyala mwebale nnyo kubeera nga kati bendera tugirina era tugikutte tugiwuubira waggulu nnyo. Sente tuli mugezaako okufuna naye nga obubaka bwempa omukyala yenna ali eyo nange saali bwenti. Natandikanga munnamawulire mpola mpola naye olw'okuba nti nayina eri passion eya mukadde wange nga nzija mulabirako yali mukyala mukozi nnyo so nenzija nga nange ngamba wadde ndi muwala alabikako obulungi nyina okwongerako ekintu ky'okuba nga ndi ate era mukozi nnyo kubanga ennaku zino abaami obulungi tebabulya bintu bya kusharinga bills exactly omwami aleese eki ndeese eki okitegeera so mbakubiriza abakyala mwenna gye muli tugezeeko nnyo okubeera nga tuli abakyala bayiiya kitegeera kasi totakola mulimu ogumenya amateeka tobbye tokoze emirimu omugimanyi egimenya amateeka mukwano kola kasi tokola mu butuufu n'okola beera mukyala muyiiya tetenkanya paka okutuuka okulaba nga mu butuufu obulamu bwo bagamba nti yesu omukyala oyo mukozi wadde tuba n'abasajja emabega batuyambako naye naawe mulage nti ddala gwayamba naye ali willing okubeera nga kugamba ayimirizaawo famire oba agenda mu maaso myaka 10 mawulire bwe gali emyaka 10 bwe gali kati wali gagoyinze wrong kati byakyukira ddala byakyuka bingi nnyo ate mwandowooza mwe mukyusize online oba tetuli katufugana nti bwe buzibu temulina abatufuga batono tv eriko abagifuga gimanyi naye kati fe omusajja omutimbagano okujja nga amaze kunonya ne bakukwata temuliko baba muliko ate bw'oyogera ebyakalebule anti ebyakalebule bijja mpola ate bw'ogenda mu bya politics kajjukira kati biseera bisinga weesanga eno nga nze editor nze producer nze presenter ate bakwata era bakwata gwomu kati okimanyi nti amawulire bwetugenda mu field amawulire go gakyuse nnyo ebyaddala bwetugenda mu field okukwata amawulire bingi nnyo bye mutaleeta mu field eyo ekituufu ojja ne story nga dakiika ezi biti nenjireta nga dakiika 4 nenjiwa ku era kati senga mbadde ku TV bino byonna tewandi biwulidde
okutegeera bulungi nnyo. So toyanza nnyo obudde bw'otwadde? Neyanziza mulongo. Okay. Neyanziza nnyo neyanzeege. Nsaba Mukama akwongere omukisa, akwongere amaanyi okole, ofune kwegamba simanyi ebirungi buli kimu omutima gwo kye guyayaanira. Okifune. Bane saagala muhirabire tere Gomez gye batambalirako kisibizibwa belt oba ekitambaala. Tuyina buli kimu katuyina color clash osobola oga nti ngenda kuteekako green teke ekitambala kya maroon ngenda kwambala black nteekeko gold ngenda kwambala lilac nteekeko purple ngenda kwambala maroon nteekeko peach. Tebalesera ofuzi bantu mu bintu bino olinagana okwambala Gomez ya kyenvu. Eyofuzi era nkugamba bwobangwe gobirina nze sisebe sibirimu naye nga neza kyenvu wezi tozirabyewo neza red sijja jambala eyo njagala nyambala emyufu munange kala zaafa kati zaatabuka. Bane mbaye ne Jamila Nampeera bade ngenda hogera Jamila mulindwa amanyi ndabanya amawulire abeera nnyo ne tuli ba Jamila no banje era mu media. Kale mbere bulungi mwera. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down myself.